Ssegirinya Mukama Katonda atuyambye akyali mulamu. Entakira yagambanga nti Mpuuga ya musiba. Nze nzayogera wano Alex Wanso Mufumbi. Obutali gumu egitali ebiri. Breaking news. Matthias Mpuuga byononese kati bwino avudeyo akatambi nga ono yali mulukwe lw'okusibya omubaka Hon Ssegirinya akosa Allan Ssewanyana ku nsonga z'ebijambiya binono ebyaliwo e Masaka kati akinajjukirwa ababiri bano baakwatibwa era ne bawera ennemba n'emisango oboolyawo ensi yonna gye yeewunya nti ababaka beenyigira batya mu kutta abantu oboolyawo be bagenda okuba nga bakiikira kati bwino wenkukunana alaze Matthias Mpuuga nga yono yali mulukwe kati awo wenyini gwe wenna atulaba nja kusabira awo wenyini video jintereko ka like kikulu nnyo ate twengera okubanga tutambulira ddala information bwino akatambi maasawo nkakuleetedde ekyamazima ogenda kwewunya bino byolaba naye nga Matthias Mpuuga okusinziira ku Alex Wanso Mufumbiro ekyamazima ye yali mu lukwe lw'okutta mu lukwe lw'okusibisa omubaka Hon Ssegirinya kosa Allan Ssewanyana era awo wenyini nja kusaba subscribinga ate information wetu osobola kubanga ogijja wano waffe wokka ate oboolyawo tusobola kubanga twengera ddala okutambulira Wanso Mufumbiro kikkaatiriza nti Hon Ssegirinya ogutali gumu egitali emirundi ebiri egitali esatu yakkanga bw'ati we agenza okumulambula namugamba nti ekyamazima batulanga bwe mage newawula Matthias Mpuuga oyo gwe mulaba yali mu kubanga atusiba kati meeting zatula okusinziira nga ku Wanso Mufumbiro ngeno okubanga mukuwa nga bakakasiza ddala ensonga za Allan Ssewanyana ate kosa Hon Ssegirinya Matthias Mpuuga yazirinamu ekigere wakati bino byewunyisa wabula njagala kubanga mbikwa eddakiika eno yennyini mbulira kyolowooza ate ku nsonga za Wanso Mufumbiro. Allan Ssewanyana ajjukira emisango teginaba kubanga oboolyawo ogibajjirwako kakati nga sinnakuwa Hon Ssegirinya ku kitanda ng'ayogera ne Mufumbiro akatambi jjukira nkugambe nkalese maasawo nja kujjukizaako mikwano gyaffe aba International Conference on Maternal Newborn and Child Health kati ino conference etegekeddwa wali e Canada mu Saxville Toronto gwe yagala okugenda e Canada obudde buggwayo omwaka guno gwennyini abakulu bagamba nti ku ssente samusamu basobola inboxinga ate nolabanyusinga enamba ezo zolaba ku screen kalanga kakatambula abakulu ba whatsapping ate okumanya ebisinga oba enamba ya 31 gi inboxing ko ku whatsapp ojja kumanya nti ensonga ze Canada zino ziri serious tandikirawo agamba nti zinyala kumanya ku nsonga z'okugenda e Canada ate abakulu bajja kuba bakwasaganya bulungi nnyo Alex Wanso Mufumbiro n'ebigambo bye bibino byewunya tetukanya nazo kuba Allan Ssewanyana ne Ssegirinya tebalina musango Allan bagenda okumukwata ng'ava Japan bagenda okukwata Ssegirinya ng'ava Netherlands nze nakyalirako Ssegirinya olwaleero omuntu oyo yeewadde miliyoni 5 nga bane baliwa mukomera yeewadde miliyoni 5 nga bane bali mukomera ekyo kitwebuuzisa ebibuzo bingi nga batematema abantu e Masaka wali osobola okwesiima ne weewa ssente. So at what moment did you get to know this? Bino byonna tubimanya mu 2022 era waliwo discussions nyingi ne mu kibiina ku nsonga eno era munnaffe neyeegaana ensonga eno nga kati bwagyegaana mu lwatu wadde yagikiriza mu batono obulyake buno tetubutunuulira nga bwa National Unity Platform naye tutunuulire ssente zino ze baatwala ziyinza kukola ki ampuliriza akawumbi kamu ne miliyoni 7 zisobola okuyamba abaana ab'obuwala mu Eastern Uganda yonna emitwalo aga nga buli omu alina mandigadi kubanga abaana ab'obuwala mumanyi bulungi nti eno gavumenti yabalemesa okuba n'obusobozi obwerabirira ng'abawala basuba ogenda ku ssomero ennaku 8 buli mwezi omwana w'essomero tagenda omubuwala tagenda kusomera ennaku 8 kuba mandigadi za buseere abalala wawulire waffe Busoga nga babayigiriza nakozesa ttaka njagendo waye bakuteekateeka simanyi oli mugagga olina amasomero lwaki togenda n'osomesa Mpuuga oli mugagga nnyo yiwawerese olina amasomero kapalasibaya Masaka yeesezi kuba time table weeteekeko osomese ku ssaawa 8 negwe wagenda mu dipi era lugezigezi oyagala simanya kufuga dipi tebakuwadde Mpuuga buli wobeera you want to be a leader kyekizibu kyoyina abantu basanze beetegese beekoledde ebibiina byabwe mwali mu go forward ewambabazi era ekyabagobyayo Mpuuga mujjukira lugezigezi
musanze Mbabazi akoze ebintu bye mutandika omuwa amateeka gwe ne Sseggona. Honorable Mbabazi, we do this. Mpuuga, stop wiseacking in the People's Party. Abantu bakugobye mu kibiina toyagala kugenda. Kagwa abakwatise maanyi. What do you want them to do? Bakugobye genda. Saka ate naawe olemezeemu nnyo mukuba tukuwagira. Mpuuga, leave the People's Party. They don't like you. Just swallow your pride. Again, since you have not liked. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515. Mimi I have gone. Gwe ne Sseggona mukole pate yammwe Kabaka yekka ngezimbiddwa ku lugezigezi n'obutagambwako. That's it. I think let us look for solutions mu lutalo luno. Katu complain nze tuvumye Bobi Wine kati let us now get a solution ku lutalo lwa Mpuuga ne Bobi Wine. Mpuuga, get out of that party. They don't like you. They are the ones who brought you. Wasange kibiina ekyo kitandise. Onaleeta olugezigezi lwa DP olwo lwa UID gye mwakwatanga Mao ne mumuvuluga. Mao ne mutuuka n'omulemye edikota n'apangisa office ku bamalaaya wali ekizimbe ekyajja kino ekyakajja mu kibuga okwali bamalaaya abantu bwe bayita madinisa. Mao baamulemesa ekitebe kya DP wane e Rubaga n'agenda ku kizimbe ky'abamalaaya ku Jinja Road kwe yapangisa office musajja wattu. Ngera Mpuuga Sseggona namboze mufuuse ekizibu. Naye kasiba nti kati muddidde entalo za DP era muzireese mu NUP. Mwe mubuliwo mbeera tewatereera. Naawe Mpuuga naawe otusobedde. Mao mwatuuka omusuza nga teyeebase nga press conference azikolera wali mbamalaaya ku kizimbe ekyo ekyajja. Ne mumubbako ne stamp. Mao n'atuuka okugenda ku NASA akubise stamp endala. Nedda ensonga tugitunulemu ate. So Mpuuga, if they have chased you nga bakuwandiiseko ebibaluwa bibiri gaawe, there is nothing to prove. Kwata bannamawulire tuule Masako bagay okumalia fuloko oba otuula bagay I have resigned. I have gone, you have chased me. Kati why are you staying there? Lwaki okyaliwo? Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville.
International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.